sebo ne banyabo yona gye musinziira okutulaba okutulwa Love of God YouTube channel. Tubaniriza nate ku lunaku lwa leero, lunaku lwa kubiri essaawa ziringa 12 eddakiika ezigwamu. Ndi wano Yohana Mpindi ne Love of God Church era tukomyewo ku mulamwa gwaffe gwe twatandika nagwo omwaka 2024 ogugamba nti ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda, era nga omulamu ogwo twagujja mu kitabo kya Luka essula 18 n'olunyiriri olwa 27. Nkwebaza nnyo na gy'osinziira okutulaba, okusubscribinga, okulayikinga, okukomentinga n'okusharinga. Olwaleero nzize nate nkomyewo Mwezi gwa Grace omutesiteesero era akutuusa ku programu eno. Nkomyewo nate ku luno ndeese mukadde wange omusumba. Bwenjogera omusumba abasinga obungi mutera kundaba ne musumba Hope Umvule Richard, naye ate ku luno ndeese mukadde wange mulala nnyo si ye Hope Umvule Richard. Ku luno ndeese omu ku basumba b'amakanisa agali wano mu Watuba ne Jjokolera, era nga sigenda kulwayo nnyo, ngenda kumuwa omukisa yeeyanjule. Mukadde wange nkwaniriza, nsaba weeyanjule eri abatulaba, obabuulira amannya go, ekkanisa gy'osumba, tutandikira awo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Balamusizza mwenna. Amannya Talemwa Paul, musumba wa Elim Church Jjokolera, ate ndi bba wa Jazz. Akono kakulu nnyo omusumba Talemwa Paul, sebo tukweyanziza nnyo. Ndowooza abasinga obungi gwe mulundi gwammwe ogusoose okulaba ku mukadde wange omusumba Talemwa Paul, era nga tasumba kanisa ndala yonna nga bw'akyogedde, asumba ezimu ku makanisa agali wansi wa Elim, nga eno eri Jjokolera. Oyinza okuba nga naawe na Elim gy'omanyi eyo gy'owangalira, naye ate Elim gy'asumba eri Jjokolera. Akati awo wennyini tugenda otandikira. Mukadde wange, kyemmanyiiko mu Watuba ne Jjokolera tulina obumu abasumba obukulemberwa omusumba Hope Umvule Richard nga Bishop. Mukadde waffe oyo era akulembera ekkanisa ya Love of God Church. Omwaka guno nga gutandika, Mukama yamuwa ekyawandiikibwa kyagenda otambulizaako obuweereza omwaka guno, era yakijja mu Luka 18:27 nga kyogera nti ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzikira ddala eri Katonda. Era okuva mu January tuzze tukyaza abantu ab'enjawulo nga boogera ku mulamwa guno, batulaga ebyawandiikibwa eby'enjawulo, batulaga ebyokulabirako eby'enjawulo okuva mu Bayibuli ebiraga nti ddala Katonda ayinza ebyo ebitayinzika. Awo wennyini njagala otandikire ekyawandiikibwa ekyo okyogerako ki mukadde wange? Neeyanziza nnyo omuteesiteesi weewaawo. Ekyawandiikibwa bw'ekyogeddeko nempira nga njamuka weewaawo, kubanga kye kimu ku byawandiikibwa ebisanyusa nnyo buli mukkiriza. Teyandibadde tamanya bumanya, naye teyandibadde atambuliramu. Bayibuli egamba nti eri Katonda tekitayimuka. Ekyawandiikibwa ekyo kigazi nnyo era bingi bye nsobola okyogerako. Ekisooka, ekibuuzo kyandibadde ebitayinzika lwaki tebiyinzika eri abantu ate nga biyinzika eri Katonda. Kugamba oli n'amanya ekiri emabega w'ekyo. Oli n'asooka n'amanya lwaki ekyawandiikibwa kigamba nti eno eri abantu ebiyinzika. Abantu nabo balina obusobozi bwabwe, abantu balina bye basobola, naye waliwo ebituuka ne bibalema, naye ate eri Katonda byo tewaliiwo kimulema. Katutandika n'okutegeera lwaki abantu ebimu bibalema. Number 1, obusobozi bwawe bulina we bukoma, kubanga abantu bulina limit. Kati Katonda ekibufuula nti teri kimulema kubanga ali all powerful, kye tuyita omnipotent. Teri kimulema. Ekyo takifuuka bufuusi, naye kyali. Kati omuntu ateekwa okutegeera nti engeri yokka gy'osobola okutambulira mu bulamu Katonda bw'ayagala otambuliremu kwe kubanga otaapinze mu nneki eri ey'obwa Katonda ey'okukola ebitayinzika. Omuntu bw'atambulira mu bulamu buno obwa bulijjo, amagezi aga bulijjo, okumanya okwa bulijjo, okutegeera okwa bulijjo, alina by'asobola okukola.
alina byasobola okwakivinga, alina byasobola okutuukako, naye obulamu bumuleeterayo ebituuka ne mugamba kati awo obusobozi bwe bukoma. Weebala amagezi go, weebala okumanyako, diguri zo zeebale, naye kati kino ekiri mu maaso go kikususse. Kati ekigendererwa kya Katonda eri ffe abamukkiriza kwe kubanga atuyingiza mu busobozi buli obw'obwa Katonda, nti bw'okkiriza Yesu era bw'osemberera Katonda, bw'otambula ne Katonda, otapinga mu mafuta gali ag'okukola ebitayinzika eri abantu. Haleluya. Mukadde wange onyumidde, kitegeeza nti omuntu yenna atulaba era atuwuliriza yonna gy'asinziira akitegedde bulungi nti tetugambye nti talina by'atayinza. Buli omu yenna alina by'asobola okukola mu maanyi ge, mu magezi ge n'obusobozi bwe. Naye waliwo nga Musumba bw'agambye ebintu Katonda by'aleeta mu bulamu bwo nga bisukkulumye ku busobozi bwo, ku mpapula zo, ku magezi go ne ku maanyi go, nga ebyo olina kubanga Musumba nga bw'ayogedde oyingidde mu kiri eky'obwakatonda olyoka okole ki? Obuyinze. Njigiriza nno mbadde nina kenjizeemu awo. Nti omuntu alina by'asobola nga bw'obadde ogamba, okusinza ku kusoma kwo, okusinza ku bukugu bwo, okusinza ku experience gy'olina, olina by'ojja osobola okukola. But there comes a level, ekiseera kituuka, oba si Katonda naye akikuleetera, ensi yo ejja kuteekawo, ensi ejja kukugezesa, ejja kugezesa amagezi go, ejja kugezesa okusobolako, ejja kugezesa okumanyako, until you reach wonootuuka ku level eyo nga waliwo ebikusukkako. Kati Katonda tuteerawo omwagaanyi era tuteerawo obusobozi, tutapinge mu eri attribute eri nature y'obwa Katonda ey'okukola ebitasoboka eri abaana b'abantu. Y'ensonga lwaki Yesu bwe yali agenda ayogera n'abatume abaali batambudde naye, be yali ayigiriza, n'abagamba nti nno njagala okubabuulira byonna mubirabye, byonna mubiyigiriziddwa, naye temukola ensobi ne muva mu Yerusaalemi. Anti kati bw'amala okugenda Yesu abagamba, Yesu yali yabasuubiza ebintu bingi era yali abaleseewo nga bagenda kulera ekkanisa, nga balina experience, batambudde ne Yesu, balabye ebintu bingi era nga ne byebamanyi bingi. Naye Yesu abagamba temugenda ne mutandika okurepresentinga obwakabaka okutuuka nga waliwo amaanyi agabeegaseeko, gemaanyi ag'obwakatonda ag'okukola ebitakola ki? Ebitayinzika. Kati abagamba don't dare step out, temugeza ne mufuluma, kubanga Yesu mulina bye mumanyi, mulina bye mulabye, naye mwetaagayo amaanyi agatali ga bulijjo gabeegatteko, olwo mulyoke mufulume nga muli ba representative, Bible ebayita ba witnesses aba Katonda. Kyo kitwala amaanyi ago nga gamaze okugwegattako agatali ga bulijjo, ng'oggyeko by'obadde osobola mu bulamu obwa bulijjo, weetaagisaayo amaanyi. Ng'amaanyi ago agaleeta Mwoyo Omutukuvu. Kale kakati gwe nange gwali eyo nange ali wano, Musumba agambye twetaaga amaanyi agatali ga bulijjo agagenda okuyinzisa ebyo bye tutayinza ng'abaana b'abantu. Akati bwe tunaakoma mu kitundu ekyokubiri, Musumba agenda tunnyonnyola omuntu ataapinga atya amaanyi ago asobole okuyinza ebyo by'abadde tayinza. Okuvaawo bakulisaayo mu kuwummulako, gwe nange twetaaga amaanyi agatali ga bulijjo okuyinza ebitayinzika. Abantu babuulire balina okukola okutapinga amaanyi ago. Kigendererwa kya Katonda buli muntu yenna okutambulira mu bulamu obutali bwa bulijjo. Katonda talinaayo pulaani omuntu okutambulira mu limitation z'obulamu obwa bulijjo nga bwe nayogedde nti obulamu obwe tuyita obwa bulijjo buyina we bukoma, buyina level eya achievement obusobola okukoma. Kati Katonda atusuubira era atwagaliza okubanga tuoperating oba nga tutambulira mu bulamu obutali bwa bulijjo. Yesu kyava ayogera n'abatume bwe tumalidde nga ngamba n'abagamba temuve e Yerusaalemi okutuusa nga amaanyi mumaze okufuna amaanyi. Era abagamba omwoyo bw'alibakkako muliweebwa amaanyi.
kati abantu balina ekirowoozo ekitali kituufu nti amaanyi oba oli ago gava mu kusoma oba amaanyi gava mu bintu ebyenjawulo abantu bye bakola okufuuka abatali ba bulijjo. Naye Yesu atunyonyola n'atugamba nti temuva mu Yerusaalemi ng'ayogera n'abatume mu mulembe ogwo okutuuka nga Omwoyo Omutukuvu abasseeko. Era oyo bw'alibakkako alibambaza amaanyi, muliweebwa amaanyi, era olwo mulisobola okubeera abajulirwa ba Katonda. Omujulirwa yaliwa? Omujulirwa ye representative, nti bw'obeera wano olw'obusobozi bw'okola okiikirira Katonda oli ayinza ebitayinzika. Ewatali maanyi ago osigala an ordinary person, osigala omuntu owa bulijjo ng'oli limited ng'abantu abalala bonna. Kati gali amaanyi agakuweebwa ge gakuyamba okoperatinga beyond the normal. Kati amaanyi ago tugatapingamu bwe tulokoka ekisooka, ate ne tuweebwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'oweebwa Omwoyo Omutukuvu olwo oba ofunye portion oba otapinze oba Omwoyo Omutukuvu oba oggulidde oluggi olusobola okuyingiza mu bulamu bw'amaanyi, olwo otandika okoperatingira mu bulamu obutali bwa bulijjo mu area ez'enjawulo, oba byanfuna oba byakusoma oba bya mirimu. Katonda buli mu area yonna mwe toperatingira, it doesn't matter which area, oba zirabika ng'ez'obulamu obwa bulijjo oba za mu kanisa, atusuubira okoperatingira mu maanyi gano ag'okuyinza ebitayinzika. Ge maanyi ga Katonda, Omwoyo Omutukuvu yagatuwa. Tuyinza nnyo tweyanzeege mukadde wange, otugambye nti omuntu yeetaaga 1 okulokoka. Bw'olokoka otapinga Mwoyo Omutukuvu n'akusobozesa okuyinza bireeba tetebiyinzikaga ofuna kunalokoka. Akati waliwo omuntu nga yalokoka naye nga bikyagaanye ebintu bimuyinza instead of y'okubiyinza. Oyo mwamagezi ki? Kubanga twogedde ku maanyi ago ge twetaaga ag'Omwoyo Omutukuvu. Naye waliwo omuntu nga mulokole nga n'omwoyo yamuweebwa, katugambye yabaddeko naye n'agezaako ng'era atambula ne mwoyo. Omuntu oyo oba mwoyo n'anoba bwe mba nkiyita oba n'adduka. Kati nga mu kaseera kano ebintu ate byalinga ayinza luli ate bye bikola ki ebimuyinza. Omuntu oyo yandikoze atya mukadde wange? Eyo kibuuzo kirungi nnyo. Ekisooka omuntu asobola okulokoka. Omuntu bw'alokoka kino kye kibeerawo, omwoyo waawaanyisibwa n'aweebwa omwoyo omulala. Naye kyawukana kye bayita okujjula omwoyo, nti omuntu asobola okuba nga yalokoka naye nga tannajjula mwoyo. Kitegeeza okuloka nti omwoyo we gwali regenerated, omwoyo we gwawaanyisibwa, kati asobola okuba recipient w'omwoyo wa Katonda ow'obulamu. Naye kitwala okuyaayaana era kitwala okuyingira ebuziba, kitwala n'okweggulawo eri Katonda ate akujjuza omwoyo. Abatume baali balokole era baali bakkiriza Yesu, naye ate baali tebannajjuzibwa mwoyo. Yesu kyava abagamba nti muteekwa okusooka ne mulindirira omwoyo amale okukola ki? Amale okubajjako, mumale okwambazibwa, olwo mujja kufuluma mubeere abajulirwa bange. Kati kigwanira ekkanisa n'abakkiriza bonna nga tetunnagenda wala mu bintu byonna okukakasa nti bajjula omwoyo omuki. Actually okusinziira ku Yesu toyina kye wandibadde okola, you wanted to moving forward. Ekkanisa yandibadde toyina na level gy'ogendako n'ebyobulamu ebya bulijjo okubitambuza paka ng'omaze okukakasa nti Omwoyo Omutukuvu amaze okujjula obulamu bwo, kubanga oyo ge maanyi agakusobozesa to operate in the abnormal, to operate in the extraordinary. Kati omuntu bw'abeera nga yayina ku Mwoyo Omutukuvu oba katugambe yajjula, naye ne wabaawo ebibeerawo omwoyo n'anoba, kubanga omwoyo ekizibu kye ali sensitive, ali very sensitive, nti tomuyinaako bwannannyini nti ojja kubeera awo. Bwe wabaawo ebyesittaza omwoyo asobola okugenda, naye era asobola okukomawo. Tukola tutya kukomawo? Otereza butereza nkolaganayo ne Mukama waffe Yesu, kubanga Mukama waffe Yesu yatusindikira omwoyo, era omwoyo akola ku lwa Mukama waffe Yesu. So omuntu akomyawo obukomi nkolaganayo, n'ayaayaana, omwoyo n'addamu n'amaamira,
olwo n'abanga afunye ticket operate extraordinary. Annange nsonga ekiriza nze ngaazi omu kyensuubira sijja gamba nti nze nzekka naye abatulaba nammwe kyemmanyi ekintu kino mukiganyiddwamu. Musumba agambye nti ekitegeeza omuntu osobola okubeerawo ng'oli mulokole ng'era omwoyo gwo gwawanyisibwa nga bw'oyogedde naye nga tonnajjula mwoyo omutukuvu byanjawulo, era ng'osobola n'okgenda mu ggulu naye nga omwoyo wa Mukama ono teyajjula mu ggwe, ono akuyamba era akusobozesa okukola biri, okuyinza biri. Kankuyambeko kitegeera, nyambeko n'abatuwuliriza okitegeera. Yes, sir. Omuntu bw'alokoka abeera ng'omuntu aguze emmotoka. Nti omuntu aguze emmotoka aba afunye potential ey'okwanguya obulamu. Nti abadde luli olugendo lwe yandibadde atambula for miles oba for hours, kati afunye emmotoka. Afunye emmotoka kitegeeza agenda kwanguyibwako obulamu. Obulamu bugenda kumikaniza kuba kati aguze emmotoka. Era abantu bamanya, era nabagamba nayo naguze emmotoka sikyali wa bigere. Naye emmotoka eyo tesobola kukola okutuusa ng'agitaddemu. Kitegeeza singa tateekamu mafuta, singa tagijjuuza mafuta, asobola obba ng'agiyina naye nga teri atuwa. Kati ye mulokole eyalokoka n'aweebwa all the equipments, n'aweebwa buli ekyetaagisa, naye olw'okuba tannajjuzibwa tasobola, tabeera any better than an ordinary person. Asigala naye ng'akyatambuza taxi, asigala naye ng'akyali ku booda, asigala ng'akyabo enfuufu ekyamukuba ng'abala, naye ng'emmotoka mu garaji gyeri yagigula ne lisiiti agiyina ye. Naye bayita abalina emmotoka era abaagirina ajja, naye ekibuuzo kiri nti ekugasa. Kati ekyo kyekibeerawo. So omuntu bw'alokoka obulamu bwe butuusibwa aba afunye ekidduka. Kitegeeza ekiba kiddako aba yeetaaga amafuta, emmotoka eno egende into action. Bw'emala okugenda into action nga tutandika okulaba ng'obulamu bwe bukyuka, tugamba luli efu yamukubanga, luli yalwangawo, kati ebintu byanguwa. Naye era emmotoka eno buli lwetambula eba erina okwongera okujjuzibwa. Amafuta gasobola okuggwamu n'eddamu n'etulira. Yeetaagamu saaviisi. Kati singa ogikozesa n'oteekamu amafuta noga nagiteekamu namala nodda mu kati ne weewogoma, ekiseera kituuka nga tekyasobola kutambula, era n'oddayo okufaanana oli atalina. Kati kyetaagisa ne wabeerawo. That's why tubeera mu kanisa ne tubuulirwa ekigambo, that's why tusaba, that's why tukuŋŋaana. Ebyo bituyamba kujjuzibwa. Emmotoka tugiyina ne pampu awagenda amafuta tugalina. So every day there is a need. Bible kyeva egamba nti obulokozi bwa buli muntu ate bwa buli lunaku. It's something that you do all the time. Era enjigiriza waliwo enjigiriza muganda wange ezisesa nti bw'olokoka bw'olokoka wamaze kiwedde. Kiri kye bakugamba teweetaaga kusaba, Kristo yabimala. Mukadde wange tweyanziza nnyo ssebo olw'ebigambo ebyo. Waliwo ayinza okulowooza nti ate muvudde ku ebitayinzika eri abaana b'abantu omutukuvu. Naye Musumba agambye nti bw'oba oyagala okuyinza ebyo babadde tosobola kuyinza, weetaaga amaanyi gali agatali ga bulijjo. Era ng'amaanyi ago ogafuna otya? Ng'otapinze ku maanyi ga Katonda through the Holy Spirit. Jjuzibwa omwoyo omutukuvu, ojja kusobola okutapinga n'okukola ebyo n'okuyinza ebyo byonna byobadde toyinza bw'omalawo. Tukomawo.